Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala babuuzako mu mbuuza esingayo mu nsi yonna. Peace be with you my people. Mwena abasibye ekisibo kyo ne mukimalako naye bannange mutuyiteko ku Idi. Nze ne Lawrence twagala okujja ku Idi. Tugenda kuba tukola omukolo gw'okujja ku Idi. Tugenda tambula era ku makya Lawrence ku Idi tukereke oteeke kamera yaffe. Tulina otambula nga tuyita mu bantu baffe okitegeera basobole otugulira Idi. Otugulira Idi. One of the two. But thank you so much for loving us. Celeb Jazz gwe mukutu koli amanyanze King w'olugambo kabaka mu lugambo poko kalebule wano mu ggwanga Uganda. Teri akikolanga nze because I'm the king, you know what it is man. Abeera ku buvaazi buno bwenyambala amuyita Queen Trisha ate nga nteekamu akasente si muntu mulala yenna ina wabula abannaffe aba King Montage Studios nga basangibwa Nankulabye ku Prime Tower level 3 room D04. Kale ensonga ttaano semasonga lwaki Momo 19 ne DAX Katero bakitadde ze zino wammanga zengenda okubanga nkola ki nga nkubulira yiga wetegereze wuliriza osobola kubanga okola ki ng'oyiga we nabikulira ebitabo bya seyamatabo ebya bibayita Chronicles of Entertainment simenya password yange bagikyusiza password yange eganye naye ngenda babulira ensonga ttaano semasonga lwaki Momo 19 yayawukanye ne mwana mulenzi amanyiddwa nga DAX Katero. DAX Katero ono yayingira mu nsika y'ebyokuyimba sometime back kati ng'agenda amanamu emyaka wagindaba ekitaka wansi wa myaka 10 weddu era ng'ono myaka 7 ng'ali mu nsika y'okuyimba. DAX Katero ono yajja ne style abasinga gye baali batamanye nnyo gye yava naye nga style eno yagikoppa ku bannaffe abamanyiddwa nga aba Puerto Rico era nga bano basenga okuva mu mawanga gano wammanga amawanga agalimu omuli era Puerto Rico lyennyini omuli Southern America ne bayingira mu ggwanga lya America. Puerto Rico bano balina ekitundu mu America era nga bayimba music amanyiddwa nga reggaeton. Reggaeton ono munnange Sebunya gye yajja Sebunya njogera ku DAX Katero gye yajja ekigambo ekimanyiddwa nga gye twandisenga omuyeruba style. Okitegedde bunyo omuyeruba style eno abadde agiyimba for a very long time era awo mu mwaka gwa 2016 we yasinkanira mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 era ngo munange yamusanga ebiseera yali akola ku Telefina ng'akola program ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz era program eno munange yali yabavubuka ng'ebeerawo buli lunaku lwa mukaaga wali ku BBS Telefina. So ensonga ttaano okumala va mu 2016 17 18 19 emyaka etaano wansi bweddu abantu bano badde bombi ng'era babadde bamaze n'okubanga bawoobebwa ensonga ze zino ttaano semasonga lwaki ababiri bano bavuddeyo ne bayawukana. Ensonga esookera ddala ku lisiti yange egamba etya ensonga eri bweti ababiri bano munnange nga woobalaba ensonga esooka egamba muno Momo 19 yabadde chief financer wewaka oba breadwinner kyentegeeza muno Momo 19 okuva twayingira mu biseera bya covid yabadde providing ebintu bino wammanga okuli ekyenkya ekyemisana ekyeggulo amafuta mu mmotoka yakanga yamugula n'engoye DAX Katero zadde ayambala si kuzigula muno yabadde azigula abadde awa oba ng'asasula abadesign ba DAX Katero ne bazireeta. Kino kyatuse kiteera nga ye omukyala ne kimutama kubanga Momo 19 alina famire ey'okulabirira. Famire ye ne maama we ne bagande badde batandise okumplaininga olwa Momo 19 okubanga takyawaayo ssente waka wabula ng'azimalira ku musajja omukulu emanyiddwa nga DAX Katero abadde takyayimba nga takyalina bivulo obuyite tujja kimunenyeza kujja kinyalira government. Momo 19 ng'alina okuva out of his skin atravelingeko anoonye kasente mu kutravelinga onoonya kasente gye yagwira ku basajja emmekete nga ba Lawrence abasajja abaakolamu abasajja abalina obunyama abasajja abalina kasente nga tebagenda mumusaba ki sente wabula nga bebagenda omuteekamu. So eyo ensonga neereetera ewaka okubanga waliwo obuki obuzibu. So since yabadde source of funds era nga chief financer nga yakulira ministry y'ebyensimbi ewaka kino kyatuse ne kimutama n'agamba ye nfaaki kuba tujjukira mbu ne independence photoshoot gye bayina eyaleetera mukulu Bobi Wine okwogera ku nsonga zaabwe mbu Momo yagiteekamu akasente waggwa owakana genda olabe interview yange ne Momo gye nataddeyo wansawo nga mwana mulenzi DAX Katero agamba munene nali sibimanyiiko Momo yakola ki eyabireeta. Ensonga ey'okubiri semasonga nti nno DAX Katero abadde yeeyisanga omwana omuto ewaka atambula n'obunywanto ayambala ebinu ne sitoksize abaana b'essomero ono mbu yatuuka n'okuba mbu n'aganya okukula n'atuuka okuba mbu ng'atandikawo ne bizinensi y'ebitabo by'abaana by'amasomero
ontegedde bunyo Lawrence mufo kyo tutandikawo business nga studio business ng'ez'amasaawa ng'ez'engoye nga ye obulamu bwe bukwatira kwani ku baana b'amasomero ko mu 19 n'agamba olwe nazaala abaana bange banaaba batya n'agamba ewanyumwe wanyu n'atema ensonga yakubiri ensonga eyokusatu Ssemasonga lwaki ababiri bano baavuddewo kubanga baawukana MOMO 19 mbu MOMO 19 buli kaseera yalinga ku nnyonyi naye nga tannyonnyola nsonga lwaki agenda ku nnyonyi Lawrence ojuke twa interviewinga MOMO 19 yatugamba nti era abagenze ku business z'amazzi sikyo alina obuntu bw'amazzi bwagenda nano neyebweru naddala mu bibuga bino wammanga Dubai nawa Switzerland ne Denmark nalona najja wano wabuleeta wano muno simani bugende eyo mu byalo n'akolagana ne NGOs ez'enjawulo obijjukira naye mbu ebibuga bino byabadde agendamu bwe wasinga okubeera abakazi abenzi era Badi Bulaka bebimu ku bibuga byayogera mbuno ye kasaba musasulira tiketi watagenze Dubai agenda Turkey watagenze Turkey agenda Sweden watagenze Sweden agenda Amsterdam ontegede bunyo so netugamba kituufu ddala MOMO 19 yalinganga agenze kukola buli buntu bw'amazzi oba so DAX Katelo n'agamba nange mbadde nkoyo omukazi atabeera waka newankubadde aleeta akasente naye omukazi atabeera waka atama buli kaseera ngenda kunyonyi buli kaseera ngenda kunyonyi buli kaseera ngenda wano ngenda wali eyo ensonga neetera DAX Katelo okunyiiga ennyo era bwe yanyiize ennyo n'agamba okusinga okubeera nga ndi muwuulu naye nga ndi mufumbo ewannyu waawo kangende mu birombe byange ebya golodi ey'emubende gye mba nkola ki gye mba mbeera era kigambibwa mbu eno emubende eno mbu munkwate lungi mbu DAX Katelo yafunayo ekikyala kubanga yakolayo ki ebbaala ensonga ttaano Ssemasonga lwaki MOMO 19 ne DAX Katelo baakitadde eyokuna yeno gye nkuleetedde abankuba kyeyo abamanyiddwa ng'abasama okuli amanya gato gegenda okugamba wammanga okuli Medimo oyo omu okuli Akram ow'e Dubai okuli Kanyama ow'e Switzerland mbu bano buli MOMO wabadde agendayo babadde be bamusuza era nga bano badde batandise n'omuwa trip ez'enjawulo era kigambibwa mbu MOMO we yavudde e Denmark ku guno omulundi yadde alina okukoma e South Africa maye yadde alina okukoma Uganda ne MOMO 19 mbu Medimo n'amusasulira air ticket emutwala e South Africa era wetwogerera n'okupostinga ekigambo yes I am single not double yakipostinza ali ludda wa South Africa Lawrence posti ya MOMO wagirabyeko Gauteng wagirabyeko province ze South Africa ez'enjawulo posi palaso bamugirira wa South Africa akatundu wali bakaita batya tafo 10 walabyeko ko omanyirizo iPhone wo postinga ziba ziraga nti kati nga inapozinga from nankulabye okitegedde destination ziba ziraga location woli so mbu abasama bano badde batabukidde MOMO 19 nga bamusasulira ticket ezitali zakumu off the official tickets zadde agendamu ero nono bucupa bwaki bw'amazzi bufiruta bw'amazzi so DAX Katelo n'agamba nze musajja wattu soba ku affordinga $5 $10 olusasulira ki olusasulira omuwala ono ya ticket ate waba agenda tagenda nziyeka kati lwaki nfa nnyo nfaaki naye jjukira Lawrence emabegera ebimu ku byayawukanya Rema ne Kenzo mbu Kenzo bamuwanga ticket ez'okugenda ku bivulu ebyo oba mu trips ezo ez'enjawulo ye ne mukyala we okitegedde ne manager nga Kenzo manyi kyakola atwala manager na mukwasi wansawo nga mukyala wa muleke mabega mbu nekibaleetera okwawukana ebintu byambu lugambo bane naga ebimuntu byogera ne luba lugambo temugamba nti nno nakonfaminze ebyo byali byambu muneje ensonga emu yaviirako Kenzo okwawukana nani ne Rema mbu Kenzo yalinga nga abeera nnyo ku nnyonyi nga tabeerako waka ng'akuba nnyo ttuwa olowooza Lawrence kino kyekyaviiriddeko MOMO 19 okwawukana ne DAX Katelo ye oba nedda ensonga ey'okutaano Ssemasonga nga mmaliriza eyaviiriddeko ababiri bano okwawukana ddala MOMO 19 n'atuuka n'ogenda ku Facebook ye ne ku Instagram ye n'apostinga ng'agamba nti I am single, I am not double, I am very single, yes I am single. Yene ensonga MOMO abadde ayitiriza okubeera ku mpeke family planning bakaweta mbu MOMO abadde ajjayo akaweta kano nga batekayakala bwajja akala nga batekayakala kumbe DAX Katelo ayagala muki musika nkuwe ya bonus oba nkomaawo mbu MOMO
mbu momo abadde tava wa momo abadde tava mu family planning mbwera momo ono yasookera ku mpeke ze bayita good morning after p Lawrence obweka gosinga obumanya ne Lawrence omirisiza abaana babendi buweka obwo bannange no bakatonda ogenda munnyonnyola ki Lawrence simanyi nakumanya katonda wange ndose nenkirowoozaako mbu kati Lawrence gwawe wakoma kati mbu momo yakijja kwa yo level n'agenda ku yaki ku y'omu ku b'empiso kati munagenda okulaba trip zikoze eki zisusse n'agenda bamuteekamu ekyuma wansi egyo bayita akaweta kati muno bamuteekamu akaweta nayo n'emboozi eno ennyuma DAX Katela akanya koroga sumbusa akoroga omuwemba akoroga talaba ki results agamba momo kiki kati lumu buno abakoroga agenda owulira nga omuwemba gulimu gulumira omusajja noyesega abakazi akulu bayo ekyomutwe maama agenda ojjayo bwati okoroga omuyini nga bagusaze ensonga ttaano semasonga lwaki ababiri bano ulaba obulumi ulira obulumi DAX Katela wayita munagamba wane wanyuwaawo era kwolwo yafunye ekirowoozo ekigenda mu birombe byaki bya golodi wenjogerera nga DAX Katela yeekwese ali mubende mu birombe bya golo mbomanyi kyakola yateekako obwana obuto busima kati ekyakola omulimu gwe yakolayo kataapu ye abeera walinga ayoza bwala nekyayi wange DAX Katela kankusabire mu kisiibo kino alla akuwa kyosinga okwagala kyali wange momo naye kankusabire naluwooza Maureen ne Sebunya nze mbagaliza bisinga newankubadde oba neroza kituufu momo 19 yagaba enswa z'omusajja kirabika ndowooza omusajja yakwata enswa ze n'aziteeka mu nvubu agenda okujja okebera mu nvubu ng'akuuma lubugo lubale kale good morning